الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تندرز الله سبحانه وتعالى جل وعلا نني نكتندبوا n'okutendebwa okujjuvu okutaliimu bukendeevu bwonna. Nkakasa tiyasinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa, n'ebisinzibwa ebirala ebitaliye bisinzibwa mu bukyamu, kubanga ye mutonzi eyatonda ebitonde. afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Abaffe omutonzi eyatonda ebitonde afaanana ng'ebitonde bye yatonda. afala tadhakkarun afala tatadhakkarun fata'rifun khata ma antum fihi. Temulaba nti nsobi nnene min ibadati ghayrillah, okusinza ebitali mutonzi eyatonda ebitonde. Kakasa ti omutonzi eyatonda ebitonde awaniridde entunnunsi z'ebitonde yateekeddwa okusinzibwa. Era nkakasa Owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa mazima eyava eri Allah subhanahu wa ta'ala, arsalahu Allahu ta'ala rahmatan lil alamin. Allah yamutuma nga kusaasira eri ebitonde byonna. Abakkiriza ekitangaala kye yajja nakyo bagenda kuwona, bagenda kwesiima. Abaagaana ekitangaala kye yajja nakyo bakuzikirira nga bagenda mathali, ekifaananyi kyange, wa mathalukum, nammwe abantu be natumwamu, ka mathali rajulin, kinga ekifaananyi ky'omusajja awqada naara, eyakuma omuliro, fajaala aljanadibu walfaraashi yaqaana fiiha, wamala okugukuma ebiwojjolo n'ebiwuka ebirala ebyagala ennyo omuliro nebijja nga bigwesuulamu, wahuwa yadhubuhunna anha, nga abitangira tayagala bigwe mu muliro, kubanga byo biraba ekitangaala biraba nti biri safe. Ng'abantu babeera mu nsi muno ne bagitunuulira mu mbeera yaayo n'ebyokwewunda byayo ne balowooza nti bali safe, so nga lutemya lwa liiso ng'ogivuddeko. Ne byeyongera okubanga bijja ku muliro, wahuwa yadhubuhunna anha, ng'abitangira tayagala bigwe ku muliro. Bw'atyo bwakuba ekifaananyi ky'okusaasira kweri abantu ba umma eno. Kyabaga nti wa ana akhidhu bihujazikum ani nnar, nange bwentyo bwe nkwata emisipi gy'empale zammwe nga saagala mugwe mu muliro. Wa antum tafallatuuna min yadi, ne munnesikambulako ne mugenda mugwesuulamu mmwe mwennyini. Amakulu teri kye yajja nakyo Owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuggyako nga kijjudde okusaasira eri abantu b'ensi eno bonna, abaddugavu n'abeeru, abasiraamu n'abakristaayo, abantu bonna, kubanga rasulun ila jamii nnas, mubaka eyatumwa eri abantu bonna. Ebitiibwa balungi, naamira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okumanya nti enkya tugenda kumusinkana. Enkya tugenda kumusinkana. Qad wallati dunya mudbiratan, buli lukya
ensi etukuba amabega egenda ku nkomerero. Wal akhiratu asra'ati muqbilatan, nga n'enkomerero eyanguwako okutwolekera. Buli lukya twongera okusemberera enkomerero y'obulamu bwaffe ku nsi kuno. Wal kulli wahidi minhuma banuun, mukitegeere ti ensi eno n'enkomerero kimu kirina abantu baakyo. Fala takunu min abnai dunya, tembeera mu bantu abasinza ensi. Ensi ejja kukoma n'ebyabyo bijja kukoma. Bw'onaafuna ebifaanana bitya mu yo, bijja kukoma, ojja kubireka. Okweyagala kw'ensi kutono. Wama utiitum min shay'in mataa'ul hayati dunya, temulina kye mwaweebwa kyonna okuggyako kyakweyagala okutono okw'obulamu bw'ensi eno. Wama inda Allah khayrun, ebirali Allah subhanahu wa ta'ala ebisinga obulungi. Wa abqa, ebyokusigalawo. Buli lw'obanga ne kyoyagala okukola, weeyinga, geraageranya kyowaayo, owaayo enkomerero ofune ensi, oba okukkiriza oleme kufuna nsi ofune enkomerero. Lwekyo mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okumanya nti byonna bye tukuŋŋaanya mu nsi muno, ebitulabankanya ne bitulemesa okutambula mu nsi muno nga nannyini obwayagala, bigenda kukoma mu kiseera ekitali kyewala, nga musajja mukulu Kato Lubwama bwe yakomekkereza obulamu bw'ensi eno ng'alinganga atabuwangalirangamuuko, era alinganga atalabanga ku ssanyu lyabwo. Bwe bulamu bw'ensi bufaanana. Ekyo mbalamira okutya Allah n'okumwegendereza n'okumanya kye mwagala. Kye tusinga okwagala ffe Abasiraamu kwe kutuuka eri Allah waffe subhanahu wa ta'ala nga tulimu abo abagenda okufuna essanyu ery'olubeerera, so si abawaayo essanyu ery'olubeerera olw'essanyu ery'ekiyita mu lujja. Allah lega bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, nedda abantu abamu bakulembeza obulamu bw'ensi eno ku bw'enkomerero. Wal akhiratu khayrun wa abqa, naye mwana wattu ate obw'enkomerero obulamu obwogerwako bwe businga obulungi era bw'okusigalawo. Bakubiriza okubukoleera n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, okutya kwennyini okugenda okutuyamba okumusinkana nga tusiimye. Ebitiibwa abalungi, mu khutuba y'olwaleero njagala twogere mu bufunze, gamba tebijja kuba biwanvu nnyo, naye ogwo mukaddima gubadde gwetaagisa mu kiseera kino. Tutera okulaba abantu abafudde, abantu ebiseera ebisinga obungi, abantu abafiira mu accident, emmotoka ne zibabetenta, omukono ne gugwa eri, okugulu ne kugwa eri, oba abakubwa amasasi. Abantu bye balowooza nti be bafudde okufa okubi, baga nti afudde bubi, afudde bubi, afudde bubi. Naye okwo si kwe kufa okubi. Okufa okubi kwe kufiira ku butali busiraamu obutuufu Allah bwe yassa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwe kufa okubi. Buli lwolabanga omuntu yenna ng'afiiridde ku butali busiraamu, omanyanga nti okufa kwe afudde bubi, era akomekkereza n'enkomerero embi. Okufa okubi si kye kifaananyi ekyokungulu eky'omubiri, wabula okufa okubi ye mufa afiiridde ku butali busiraamu obutuufu Allah bwe yassa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwe kufa okubi. Era abakkiriza bwe baba balwanirira okufa okulungi, balwanirira okufa nga bafiiridde ku busiraamu obutuufu, kubanga kwe kufa okuki okulungi. Funa ekyokulabirako. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an byayogera ku Ibrahim, ng'ayogera ku dini ya Ibrahim, aga nti wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ti obusiraamu buno ddiini Allah gye yalamira, Ibrahim gye yalamira abaana be ne Yaqub, ne mutabani Yaqub, ya bunayi, abange baana bange, inna Allah astafa lakum ad-diina, Allah yabalondera eddiini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Okufata kubatuukangako okujjako nga muli basiraamu. Kiki kye balamira.
kubanga okufanga oli musiraamu kwe kufa okulungi. Kati musootu Yusuf mutabani omu ku batabani ba Yaqub, Yusuf yasaba edduwa mu aya ya 12 Sheikh Saud Shuraim mukyafaayo kyonna yakomekkereza ne aya eno. Shuraim hafidhahu Allah mukuba imam ba haramayi Makka bwe yali atuuka ku aya yakaaba amaziga olw'obuzito bwayo mu aya ezimu musootu Yusuf. Yusuf yagamba rabbi mukama wange qad ataitani min almulk wampa obufuzi wa allamtani min ta'wil alahadith wanjigiriza n'okuvunula ebiro endooto naye byonna ebyo byansi bikoma ku nsi. Fatira as-samawati wal ard omutonzi w'amagulu 7 n'ensi 7 tawaffani musliman nsaba onzite nga ndi musiraamu wa alhiqni bis-salihin sinkanya n'abalongofu kubanga okufanga oli musiraamu kye kisinga ensi n'ebigirimu. Omuntu awangadde mu nsi muno nga talina waasula, ng'asula ku kkubo, nga yeebikka biveera, nga ne kyalya takirina, n'omuntu awangadde mu nsi muno ng'asula mu guloofa naye ng'asula ku kkubo musiraamu, afudde bombi ne bafa. Ono afudde nga musiraamu yali asula ku kkubo yasinga abadde asula mu guloofa kubanga afiiridde ku ekyo Katonda kyayagala era kyalina kisobola omusobozesa okufuna essanyu eritagenda kuggwaawo nga yejjana. Olaba abalogo abakkiriza Musa, bani Musa yali ku busiraamu bwe yakoolerako abantu, Firawuni yabaga nti la uqatta'anna aydiyakum, ngenda kubatemako emikono gyammwe. Nga bamaze okukkiriza Musa yabasuubiza okubatemako emikono, wa arjulakum, ngenda kubatemako amagulu, wala usallibannakum ajma'in, ngenda kubakomerera ku misaalaba. Bamugamba tewali buzibu. Bwakya ku makyanga balogo ebuwungeera nga basiraamu abakkiriza. Bwamala okubagamba bagamba bati bagenda rabba tebatunuulira nfa yakubatemako mikono n'amagulu wadde okubakomerera eyekifaananyi ekyokungulu ekyomubiri. Batunuulira ekyo kisinga okubeera ekikulu ekyokufanga basiraamu bagati rabbana afligh alaina sabran, mukama waffe tufikirireko obugumiikiriza ku bibonerezo bino. Watawaffana muslimin, otutte nga tuli basiraamu. Kitegeeza nti okufa okulungi kwe kufiira ku busiraamu. Nalabako abasajja babiri ku luguudo sayidi z'egindi eno, sayidi z'emasanafu, nga bakubiddwa amasasi, ng'omulala ali mu kinnya nga n'omulala ali ku kkubo, nga mayiti zaabwe zaawukana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'omu newankubadde asobola okuba nga alina ebitaatambula bulungi ng'alina shahada, alina la ilaha illallah muhammadu rasulullah, nga tugamba nti alabika akomekkereza nayo. Maata musliman, afudde musiraamu. Ng'omulala ali mu kikko, ebyo byonna byonoonese, talina shahada, enfa yaabwe ya njawulo. Ki ekibaawula? Ono afudde alina shahada, oyo talina shahada. Olwekyo okufa okulungi kwe kufa ng'oli musiraamu omutuufu, ali ku busiraamu obutuufu, kwe kufa okulungi. Olwekyo abantu ekintu kyebamanyidde abatunuulira abantu abafudde baga nti afudde bubi. Nedda, buli lwolabanga atafiiridde ku busiraamu butuufu omusaasiranga era n'omanya nti afudde okufa okubi. Maliza kutuba yange ekitundu ekisooka obufunze awajjawo ekibuuzo, ma huwa al-islam, obusiraamu kye ki muntu bw'ateekeddwa okufiirako? Era Allah subhanahu wa ta'ala bw'akubiriza mu Qur'an kati wala tamutunna illa wa antum muslimun, kufa tekubatuukako okujjako nga muli basiraamu. Ibn Kathir agati lianna man aasha ala shay maata alayhi, kubanga awangayira ku kintu akifiirako. Ebiseera ebisinga abantu bibawangayirako bibafiirako, Katonda bw'amawangaalidde ku ki byawonde ku byafiiriddeko.
bwala Allah subhanahu wa ta'ala bwalagira abantu okufiira ku busiraamu aba balagira kutambula nga basiraamu ekiseera kyonna basobola okubufiira kwa tosobola okufiira ku ntobutambulidde ekiseera kyonna. Obusiraamu kyeki? Obusiraamu kitegeeza ebintu bisatu. Obusiraamu kitegeeza ebintu bisatu byoteekeddwa okumanya ku bwo. Definition okunnyonnyola kye bayita obusiraamu. Al-Islam huwa al-istislaamu lillah bitawhid. Obusiraamu kwe kwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala wenna n'omwoyo gwo gwonna, n'omwawula ku buli kintu kyonna, n'omutongoza, n'osinza ye yekka, oleka obusamize n'ebyekika ebyobuwangwa ebirimu okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, n'empewo z'ebika. Abantu ze bagamba nti buli kika kirina empewo zaakyo. Gundi yaliko empewo zaffe yagaana okusamira tubeere nga tubeera bagagga. Abo nno basiŋŋana nga basaala. Kisooka obusiraamu kwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala n'omwawula ku buli kintu kyonna nga Allah bagambye Ibrahim aslim. Allah agambye Ibrahim aslim. Naga aslamtu rabbil alamin. Aslamtu rabbil alamin. Newaddeyo olw'omulezi w'ebitonde. Nzikiriza okusinza omulezi w'ebitonde yekka. N'amutongoza, n'amwawula. Allah n'amusiima, n'akubiriza abantu bonna okubeera nga bamufuula ekyokulabirako kyabwe Ibrahim alayhi salatu wassalam, olw'okutongoza Katonda we n'okubeera omusiraamu omutuufu. Ekyokubiri, walinqiyaadu lahu bittaa'a, n'okukakkana n'okugonda ku lw'omutonzi ng'oteeka mu nkola by'ayagala oleka by'atayagala. Omusiraamu ayita mu nsi muno nga nannyini nsi bw'ayagala, tayita mu nsi muno nga ye bw'ayagala. Nabbi kyaga nti ad-dunya sijinul mu'mini wa jannatul kafir. Ensi kkomera lya mukkiriza. Omusiraamu jana yatali mukkiriza ya mukafiri. Kubanga omusiraamu buli kyakola akyegendereza. Wano yagamba atya Allah, tuwasa tutya, tugula tutya, tutunda tutya, kiki tulya, kiki tutalya, twambala tutya, byonna omusiraamu abitunuulira. Kyo obusiraamu kwe kubeera omuwuliza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, atambula mu nsi muno nga Allah bw'ayagala, akola Allah bw'ayagala, aleka by'atayagala. Ye point ey'okubiri. Ekyokusatu kye bayita obusiraamu, al-baraa'atu min ash-shirki wa ahli. Okwesamba obusamize n'abasamize, okwesamba okugatta ku Allah n'abagatta ku Allah, obutabaayo na kantu konna ku mubiri kokkiririzaamu nti kakukuuma, kakuyamba, kakulabirira, oba mu nnyumba yo, oba mu mmotoka yo, kakuleetera emikisa, oba mu dduuka lyo. Bw'ogamba nti iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iinu, gwe wekka gwe tusinza, gwe tusaba okutuyamba, nga bw'okyogera ddala kituukirira, tolinaayo kirala kyonna kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kam minan nas, ameka mu bantu betuziika nga bawangadde nga basaala, nga bawangadde nga basiiba, nga ne hijja bazikola, n'emizikiti bagizimba, naye nga bafudde si basiraamu. Abakureshi b'e Makka, Abbas baamukwata mu Badiri, taata wa nabbi omuto, ne bamulaga nti embeera yaabwe si nnungi. Ali n'amugamba tosaana kubeera bw'otyo, wandikkiriza obusiraamu, byemukola byonna tebirina makulu. Kyabagamba nti nahnu fe booyogerako ffe tunywesa abahaaji era ffe tukuuma Kaaba. Naye nga bashiriku. Allah kyaga nti aj'altum siqayata alhaaji imarat almasjid alharami kaman amana billah wal yawm alakhir la yastawuna inda Allah. Mufudde okunywesa abahaaji n'okulabirira Kaaba n'embyenkanyakanya n'okukkiriza Allah, la yastawuna inda Allah, tebyenkanakana eri Allah. Okuzimba emizikiti, okukola hijja, okusaala essala ettaano, okukola byonna abantu bye bakola, tebirina makulu wadde omugaso. Ebbanga ly'omala ng'oyinayiriza ennaku mubiri. Ekyokusatu, al-baraa'atu mina shirki wa ahli, kwesamba okugatta ku Allah n'abagatta ku Allah, ekyo bayita obusiraamu. Buli anaafa bw'atyo ajja kuba yeesiimye. Omu ku baakulembera abalongoofu nga maliriza bwe baamugalamiza okumutta, bamuyita Said ibn Jubair, wakana omu ku batabi'in abamanyi abanene, yagamba nga bamugalamiza okumutta Hajjaji ng'agenda okumutta kumutemula,
yamugamba nti walastu ubali hina uqtal musliman, sifaayo oba sifaayo kumuzita gyogenda kumuzitamu ebbanga yina malanga nfudde ni musiramu. Oba ongalamiza ku kkono gwomanyi, oba ongalamiza ku ddyo gwomanyi, oba onzitanga onvuunise buvuunisi gwomanyi, oba neebasa bugazi gwomanyi, walastu ubali hina uqtal musliman, sifaayo bwenfanga ndi musiramu. Na buli yenna anaafanga musiraamu, obusiraamu obwo bwenjogeddeko tofaayo, faqad fuzta, weesiimye owonye. Nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba sahaba ayitibwa Sahibu Rumi ng'avudde Makka ze Madina asenguse, kafiri bamugamba nti tolina kyotwala, naga tewali mutawaana, byonna ngenda kubibalekera ngende nsinkana omubaka, nze lusa obusiraamu bwange. Bw'atuuka e Madina nabbi n'amulengera nga rabbi hasuhaibu, rabbi hasuhaibu, Suhaibu afunye amagoba, Suhaibu agobolodde. Gwagamba nti agobolodde maali eri agireseyo e Makka naye nga se olw'obusiraamu bwe. Allah kyaga nti wa mina nnaasi man yashri nafsahu bitigaa mardaatillah, mu bantu mulimu atunda omwoyo gwawaayo obulamu bwe bitigaa mardaatillah, ng'anoonya okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba ofudde oli mwavu tofaayo, kasita onaafa nga tolina irizi ku mubiri ng'oli musiraamu tofaayo okubeera omunaku. Oba ofudde tolina mwana tofaayo, kasita onaafa ng'oli musiraamu omutuufu. Oba ofudde obulwadde bukulumye nnyo naye ng'onyweredde ku busiraamu bwo n'otagenda mu masabo olw'obulwadde tofaayo, kasita onaatuusa obusiraamu tofaayo. Wala tamuutunna illa wa antum muslimun inna ad-diina inda Allah al-islaam. Hadha huwa al-islaam alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa jaa bihi al-anbiyaa qablahu. Obusiraamu bakabirira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bannabbi bwe bajja nabwo. Allah agamba wa man yarghabu an millati Ibrahim, ani ava ku ddiini ya Ibrahim illa man safiha nafsa, kujjako yeesiriwaza. Walaqad istafaynaahu fi dunya wa innahu fi al-akhirah lamina as-salihin. Twamulonda ku nsi ne ku nkomera agenda kubeera mbalongoofu. Allahumma tawaffana muslimin walhaqna bis-salihin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، توفنا مسلمين وقنا بالصالحين. العالمين ولي الصالحين أحمده وأشكره وأثنى عليه. صل وسلم على حبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. abalungi ab'ebitiibwa abali wano nga mmaliriza khotuba yange ey'olwaleero, nyongera okubalaamira okukuuma obusiraamu bwammwe okusinga bwe mukuuma obulamu bwammwe, n'okubategeeza nti olugendo lugenda kutuuka ne bwe tunaakola tutya tujja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lwonna. Naye ekikulu si kufa, wabula ekikulu ye gwafudde kyofiiriddeko. Allaylu mahma atala labudda min tulu'i al-fajr, obudde bw'ekiro kabuwanvu bwe butya emmambya esala. Wal umru mahma atala labudda min dukhuli al-qabri, n'obuwangazi kabuwanvu bwe butya eri okuyingira entaana. Wal qabru sunduqu al-amal, n'entaana keesi ya mirimu. Ina mukadde wange yawangaira ku poliisi awe Kawempe, nali imam sheikh wa makage Haji Kibirige rahimahullah rahmatan wasi'a. Allah yamuwa obuwangazi obuweza emyaka 9 n'okusoba, era nga obuwangazi abuwangalidde mu bulungi pangala gye yawangala, era yawangalanga n'okutegeera ategeera. Naye kiseera kyatukana sinkana Allah subhanahu wa ta'ala, naye kyoyinza okumusanyukirako ti obulamu bwe bwonna n'obuwangazi bwe bwonna bwali ku la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kutuusa lyamusinkana. Olwekyo kagibeera emyaka emeka, kagibeera emeka eri okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegeeza abali wano ti okutuuka mu 27 abasinga tetugenda kubaawo, so nga emyaka egibulayo okuweza 27 giringana mu 7 bana mu 3, kubanga tosobola kugamba nti ayina 5 ajja kuwangaala 47 oba 43 oba alina 4 awangala 9 n'okusoba.
songa n'omwana ow'emyaka 10 ajja kuba alina emyaka 5 n'okusoba. Kitegeeza ntugenda kuva mu bulamu bw'ensi eno. Twagala tetwagala, naye ekikulu kwe kutuuka nga tuli basiraamu abatuufu, abatalina irizi ku mibiri, abatasayira mayumba, abatasayira mamotoka, abatasayira busolya, abatali balaguzi, abatali basamize. Lwayiro laba abantu nga baleta Sheikh Senjala, Dr. Senjala ebintu bye balina mu bitanda nga bawangadde nga basaala basiiba. Tibano be balongo bange. Kyongera okukakasa nti obuzibu bw'amaanyi, akabenje k'amaanyi akali mbasi mu bantu abagamba nti basiraamu abamu bo naye nga si basiraamu. Njagala malirize n'ebigambo bino, mukkirize mmalirize nabyo nga ndi ku topic egamba nti ekisinga okubeera ekikulu kwe kufa ng'oli musiraamu. Sheikh Ibn Baz rahimahullah, mufti wa Saudiya eyakafa emyaka nga 20 n'okusoba, bamubuuza ekibuuzo kino, njagala okiremu katono, ebigambo bitono nnyo malirize. Bamugamba nti idha kana al-insanu yu'ani min sakarati al-maut waswadda wajhuhu, singa omuntu abeera mu kiseera ekisembayo ekyokufa ng'ali mu bulumi bwa kufa, ekyenyi ne kiddugala n'abeera ng'endabika gy'alabika mbi, waliyadhu billah min dhalik, hal yadullu dhalik ala shay'in am anna dhalik min sakarati al-maut? Ekyo kirina kye kitegeeza ti omuntu oyo alabika embeera embi gy'agenda faqat. Ekibuuzo kibamubuuza oba ekyo kisinziira ku mbeera gy'alimu. Seeka agamba bw'ati, nakyo njagala wano muwulirize abampuliriza abali mu khutuba. La shakka, tewali kubuusabuusa, anna sawada alwajhi inda almauti laysa alamata khairin. Okuddugala kw'ekyenyi mu kiseera ky'okufa si kabonero akalaga obulungi kuwe agenda okufa, kubanga ekyenyi kyo ne bw'obeera mweru naye ng'endabika gy'olabika eraga nti mbeera yo si nnungi. Bal hiya alamata sharrin, kabonero akalaga obubi kuwe agenda okufa. Kye kisookera ddala, waliwo obubonero obulaga nti agenda alabika embeera ye ennungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo obubonero obulaga nti alabika agenda erabika embeera embi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kusinziira ku mbeera gy'abali mu kiseera kisembayo. Kyaba Sheikh agamba wano wenjagala, walakin naye maadaama dhahiruhu al-islam, ebbanga lyamala nga tumanyi ffe nti omusajja musiraamu newankubadde nga alina obubonero obulaga obutalaga bulungi gy'agenda, yudaa lahu bilmaghfira, tumusabira okusonyibwa, warahma n'okusaasira, wayurja lahu alkhairu, tusuubira obulungi gy'ali, maadaama maata ala tawhid wal islami, ebbanga lyamala nga afidde ku tawhid yawula Allah subhanahu wal islam n'obusiraamu, newankubadde nga alina obubonero obulala obutali bulungi obumulabiseeko, naye nga tumanyi nti omusajja awangadde musiraamu, afudde musiraamu, tusuubira nti ajja kufuna obulungi. Kyava agamba Sheikh, maadaama maata ala al-islam, maata ala tawhid wal islami, falhamdulillah maata ala al-islam wat tawhid, fidde ku busilamu ni tawhid. Kyava yongerezaako ebigambo bino nga mmaliriza, ebirala nabibuuka. Ila an qala rahimahullah lannahu muslimun, kubanga musiraamu, maata ala tawhid, afudde ayawula Allah subhanahu wa ta'ala, falaw dakhala an-nara, ne baali bayingidde omuliro nga alina amazambi gafiiriddeko gatenenyiza, ma yukhalladu fiha, tagenda kubeera mu lubeerera, walakin yu'adhab ala qadri ma'asihi, agenda kubonerezebwa okusinziira ku kigero ky'amazambi ge, thumma yukhrijuhu Allahu min an-nar, fanyuma Allah agenda kumujja mu muliro, ila al-janna, وقد يغفر الله عنه أو علي قد يغفر الله عنه، الله أصبركم مسنيوا. سبحان الله سبحانه وتعالى. Norokyo kitegeeza nti okufa ng'oli musiraamu y'ensonga esinga okubeera enkulu okusinga byonna, ne bw'oba ng'olina ebirala bitagenze bulungi naye n'ofa ng'oli musiraamu obeera owangudde. Maliriza bwe nti olwekyo abantu oluvannyuma lw'okufa balimu emiteeko ena. Teeka ogusooka, abantu abafiira ku busiraamu obutuufu era nga bakkiriza obukkiriza obujjuvu, abo balina essanyu ery'olubeerera. Allah bagamba inna alladhina qalu rabbuna Allah, abagamba nti la ilaha illa Allah thumma istaqamu, ne batereera lam yushriku, batagatta ko Allah subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu alayhim almalaika, labasaba malaika nga bagenda okufa, alla takhafu, temutya gye mugenda teriyo obuzibu, wala tahzanu, temunakuwalira ebisigadde,
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Samikane jana jima asubiza ye group esoka. Group eyokubiri abantu abafa nga basiramu era nga bakkiriza naye nga balina obwononefu bakyatambulirako nga bakyalira riba bakyalimba n'ebirala. Abo yurja lahumul khairu, tusobira obulungi gye bali tinewankubadde nga bagenze bwe batyo naye balina essuubira okuba nti Allah ajja kubasonyiwa olw'okutuuka ne tawhid. So nga era kyetaagisa nnyo omuntu okwerwanako okufa nga talina mazambi afaanane nga abakulembedde. Teeko gwokusatu, abantu abafa ng'obusiraamu bwabwe bubuusibwa babutuusizza tebabutuusizza okusinziira ku mpangaala yaabwe, batuuse mu maaso ga Allah nga basiraamu banga si basiraamu. Tuwulira abantu olwaleero ababeera ku social media ne bavumirira ebimu ku bintu ebiri mu busiraamu nga bwala amazzi ga Zamzam n'ebirala. Oluvannyuma lw'okubanga owulidde oyo avumirira ebyo n'owulira nga gundi afudde n'omutiiririra noga nti awonye oba tawonye. Tulaba abagenda mu makyaki babasabire, tulaba abagenda e Namugongo. Busiraamu bwabwe bubeera buli mu katyabaga okubusigaza oba obutabusigaza. Abo nabo gye bali, abo babeera mu buzibu saawa yonna bazikirira. Teeko gwokuna, abantu abafa nga bavudde mu busiraamu nga babweyambuludde nga balaba nti okubuvaamu kwe kuwona, sooka okubuvaamu kwe kuzikirira. Buli anatuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'alina obutali busiraamu agenda kubazikirira ng'omubaka baga nti bwagamba Muhammad sallam nga nti walladhi nafsu Muhammadin biyadi, la ilaha n'omwoyo gwa Muhammadi mu mukono gwe, la yasma'u bi ahadun, teyina omwampulirako, min hadhihi al-umma, abantu ba umma eno, yahudiyun, abeere mu Yudaaya agamba nti akkiriza Musa, wala nasraniyun, abeere mu Kristaayo agamba nti akkiriza Isa, thumma yamuutu, oluvannyuma n'afa, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, nga takkiriza obubaka bwe natuma nabwo, illa kana min ashabi nnar, kujja kajja kuyingira omuliro. Kino nkikutegeeza misana tteke ng'omusezi agula essowaani eteri afiira ku butali busiraamu okujjako ng'aba akakaseeko okuyingira omuliro. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍi Allahumma an sahabati rasulillah minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir ashabati rasulillah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الإسلام في كل مكان ودمر أعداءك أعداء الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة إخواننا في السودان على الحق. اللهم اجمع كلمة إخواننا في السودان على الحق. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم ورد إليهم أمنهم وسلامتهم، ورد إليهم أمنهم وسلامتهم يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم وانصر أهل السنة في كل مكان واجعل لهم راية، واجعل لهم راية، واجعل لهم راية يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يمين سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.